Leero ku Lugonvu's show. Omwami abuuzizza naye nze mukyala lwaki mukyala wange mutwala luutu eziwera 5 nenkuba emu kwemu naye omukyala atuuka n'avaayo obuwunga. Obuwunga? Twakyogerako ne bufumuka. Twakyogerako naye tosobola kuba muno round 5 kiki nnyo ofa n'omwana w'abandi. Round 5 ali abikina. Okitegeera omwana w'abandi omuliko round esooka ey'okubiri. Tulabe profile picture. Ayinza kuwuba round. Onaakoladde emirimu egibakulaakulana. Togenda kufiira ku mwana w'abandi. Kati omukyala ezo bba si mulwadde naye ono ajja akuliitidde omulondo. Nze akola ku baami manyi abaami bye baagala ebiseera ebisinga. Omwana w'abandi round 5 nze nkuddukako. Mbanzi Aida Nassolo. Ekinene ndoza zibeere 3. Ekinene ennyo kyalibadde kuteesa ne mukyala wo. Kikyayagala gwoyinza okulowooza nti 5 mabwa omulese maba wansi yatandise okukala. Avutuseeyo amabwa. Kakabye yalowooza mbu akoze nnyo. Ate era simalizaayo kibuuzo kubanga agamba bwe yeeyongera okwegatta naye penisi emuluma. Okitegeera n'awulira ate nga emuluma ng'ogiwuba round 5 gwe tekwowa. Jjukira twagamba erina muscles ne blood vessels. Erina ebinywa. N'omwami omu yaŋŋamba ye waleka mukyala we ng'amuwadde service ku makya alina okudda ku ssaawa 4 n'amwongera n'akomawo ku ssaawa nga 8 n'amwongera ne mugamba mwesimu agivaako mwadda ku ekyo kimu. Oli otya? Mantunda muwoomya byebiki ebyate. Anti temamanya natome wa mukyala. Buli mukyala awooma. Kisinziira ono akola ki? Amulya. Njewulo kiro. Ye ssebo. N'abigula. Ono omusajja abadigiza ensonga. Ono abadigiza ensonga. Yes. Osobola okuwulira nti naye n'ennyama gyendidde temuli gumba. Temuli nabaana oba ye takimanya. Tasobola kimanya naawe. There is what we call uterine. That one we call it uterine agenesis. Uterine agenesis is absence of the uterus. There is what we call vaginal agenesis. Nga talina vagina. Omukyala. Absence of the vagina. Noyo gwe kugambe alina absence of the vagina omusanga afuka bulungi. Banywa kyayi nga afuka. Kano ka urethra akatuli kali waggulu wa kabini. Ngamba ensomesa nge eno clitoris. Nsomeseza abantu kati bagobera n'okusinga gwe Dr. Lugonvu. Kati oyo alina vaginal agenesis abeera ne urethra nga alina ne clitoris. Alina yes aba ne clitoris ye bulungi nga urethra agina nga wano waliwo siiru. Wansi wa clitoris. Jjukira wansi wa clitoris omwami gy'alina okuyingira. Twagamba the importance of the vagina is to receive the penis, allow menstrual flow. Ekitegeeza omukazi bw'atuba clitoris bw'afuka clitoris etoba. Clitoris ye kati towetegereza wantu awo naye. Nasebo. Wo oli obubika bububisi. Ito gwera ngoyiga. Tugenda kutebuza ekiddaga. Olina okwetegereza. Lindirira